amawulire ge tufuna ssaawa zino kumu abagera maaso n'okutulaba General Muhoozi Kainerugaba atuuse Erukaya ekifaananyi ky'ennyonyi tukiragaawo abali ku TV atuuka ssaawa zino era akadde konna mujja kubanga munzikiriza nja kwegatta ku Godfrey tumwebaze ali ludde eyo ennyonyi erandinga ssaawa zino ekitegeeza nti omulindwa atuuse mu Greater Masaka era Godfrey simanyi oba weetegese sayidi eyo ennyonyi oba ekkuba empewo naye njagala onzikirize ngenda kubanga nkuwa omuzindaalo ogende maaso n'okubanga otuwa ekifaananyi ekituufu nga General Muhoozi atuuka awo nga bwe mumulina sayidi awo tumwebaze nzikiriza nkuwa omuzindaalo ate otuwe omukulu atuuse ebigera mu maaso erudde eyo ssaawa zino muzindaalo nkukuwadde. Okay, neyanze Robert Mutebi ssaawa zino wetwogerera tuli ku kisaawe ekya Nabyewanga era nga General Muhoozi Kainerugaba atuuse mu kika ekyennyonyi 5X ABR era nga agenda kubanga avaamu essaawa yonna naye nga wano wetwogerera abantu we bali agenda kubanga yaniriziddwa abakungu okuli ab'amagye ssaako n'abaana b'amasomero abali wano okumpi abagenda okubanga bamwaniriza era nga ssaawa zino zennyini zetwogererako nga ziri ku ssaawa bw'oba otunulira ku ssaawayo ku ssaawa 6:29 General yatuuse era bulijjo ennyonyi etera okumutambuza ey'ekika ekya Namunkanga 5X ABR ye muleese olunaku olwaleero eno asuubira okubanga agenda kuba ayanirizibwa obukosa banamagye naye ng'agenda kubanga atuuka ne kuwali abaana b'amasomero asobole okubanga ababuuzaamu oluvannyuma tugenda kubanga tusimbula tusobole okubanga tuyita wali mu bitundu eby'Erukaya then bwe tutuuka Erukaya agenda kubanga akola kye bayita stop over oba agenda kubanga ayimirira asobole okubanga ate abuuzaako ku bantu yensonga lwaki gavumenti ngenda kubanga nkuweereza ekifaananyi ekyo kyolaba wali ku Soul TV nti General wetwogerera amaze okubanga atuuka nagambye nti buli ango tugenda kubanga tukuweereza ekiri eri ku ground ate tukuweereze n'ekifaananyi ekiri wano ku kisaawe kati oluva wano nga tugenda kubanga ate tusimbula tusobole okubanga twolekera wali nabakungu naye nga njagala kubawoolako katono ng'onzeeko sayidi wali abaana ate bayimiridde wali bali mu kuyimba balinze bulinzi General Muhoozi Kainerugaba njagala tutambule tufune ekifaananyi ng'avaamu mu nnyonyi ate n'abantu basobole okubanga bamulabako bangi kubanga ku bakulu ebyokwerinda bali bamweko afande Katunji nga ye ambassador yu ebweru akwasaganya ensonga Nelson Shangaba Sheija ndabyeko ne bannamagye abalala bagenda okubanga bamwaniriza ndabyeko omukulu Honorable David Kabanda Patriotic League of Uganda ate n'abalala bangi abaliwo nga boolaba ekyo ekifaananyi ekiryawo ssaawa eno so embeera eriwo mu bakulu abalala ndabyeko Honorable Kibuka naye wali olunaku olwaleero naye wali agenda kubanga ate bamukwasa of course ekifaananyi General anyiridde bulungi nnyo oluvaamu ayambadde enkofiira ya Patriotic League of Uganda era ng'agenda kubanga akwasibwa ekimuli kye nga kabona akamwaniriza agenda maaso n'okubanga atulaba kyekyo ekifaananyi kyolaba nga General agenda maaso n'okubanga abuuzaako ku bantu era nga amaze okubanga atuuka so yeeri embeera gye twakumbe tugenda kulaga mukolo guno obutereera abamwaniriza Minister wa Finance Kasolo Haruna Cheyune Sala Chimba RDC Owerakai n'abalala bangi abagenda maaso n'okuba banamawulire nabo awe bali mu bungi nabyekolomba ku mukyalo wa Kitgum era nga ye Vice Chairman mu Northern baana amasomero ekirala General aze ne mukyala we ne General asazeewo okutambula ne mukyala we Mama Charlotte Kainerugaba era naye atambudde naye esuuti gyayambadde ndabye wano esuuti gyakubye suuti gyayambadde eringa ya mukwano gwange omulala gwe bayitawo Nyango
suit gyayambadde oyinza okulowooza Reverend naye nga n'abalala abamwaniriza ndabe ko wano Dr. Kisera kino naye nga anekanekanye kuno kye bayita okunekanekana Jeno mu kiseera kino agenda kuba nga abuuza ku baana b'amasomero abaana b'amasomero twabalazeeko wali bava ku Grace Primary School tujja kubanga tusetinga okubanga tutambula okuva wano ate okwolekera wali mu bitundu ebya mbeera gyolaba wano bagenda maaso n'okubanga atulaba ku Soul TV okubanga tukuwa ekifaananyi ekyo osobole okubanga ofuna ekifaananyi ekituufu bagenda maaso n'okubanga atulaba ku Soul TV. Tujja kubanga tuva wano osobole okubanga ate okifuna bulungi okubanga ku Soul TV. Tumaze okuubira abaana b'amasomero era katugenda kubanga alinyako ku motoka ye asobole okubanga aproceedinga oba kuyogerayo mu maaso wali beera omukolo guno nga bomaduka okuba kino nga kigenda okubeera embeera bwetyo bweri muno tusonyiwa ku bifaananyi ebyo ebifaananyi ebyo nga bibeera naye wano mukijjukira eno mugijjukira bannange ensi yakwekwata ogenda kuba ekiri erukaya wagenda maaso n'okuba kwerinda omukulu Sempija abaddewo era nga agenda kubanga asobola okwogerako n'eri abantu abali wano erukaya asobola okubanga teyengerayo mu maaso gye tugenda wagenda okubeera omukolo wali ku Liberation Ground wali mu kibuga eky'e Masaka era nga wakuyita ne mu kibuga eky'e Masaka naye nga abantu bagenda maaso n'okubanga ate wano bamwaniriza nga bamuubirako kajambo ate wano agenda kubanga addamu motoka ye naye nga anekanekanye nnyo agenda maaso n'okubanga atulaba akira kubanga asobola okwogerako ekigambo kimu bibiri agenda maaso n'okubanga atulaba wano ku Soul TV naye nga embuutu emizindaalo ebyuma ekirala agenda kubanga akulemberwa oluseregende lwa motoka wagenda maaso n'okubanga tulaba ku Soul TV jeno agenda kubanga yogerako eri abantu Man, let's help each other. Mu kiseera kino jeno agenda kubanga yogerako eri abantu gwali ku Soul TV agenda kubanga yogerako eri abantu bagenda kumufunira wano akazindaalo olw'obungi bw'abantu abali wano kizibu okufuna bakikolako era nga agenda maaso n'okubanga basembeza wano public system eriwo asobole okubanga ayogerako n'eri abantu abali wano nga bamulindiridde mu makati g'oluguudo saawa zino sobola okugamba nti kati oluguudo luyimiriziddwa emmotoka zonna ezitambula kati wali motoka esobola okubanga esala oba eva e Kampala oba e Masaka so kyekyo ekigenda mu maaso katuulire Viva Viva PLU!
owaffe abeeruka gye muli saawa zino oyo minisita w'ebyokwerinda yagenda maaso n'okubanga ayogera Vincent Sempija era nga y'omu ku bakulu abamwaniriza mu kitundu kino era okubanga bamuwa omukisa sobola okubanga ayogerako era abantu tukwaniriza mu kitundu kino ekyerukaya tuli ne mwannyinaze Aisha Sekindi minisita munange bwe tuva wano n'abakulembeze bonna abakulembeze b'ekitundu tukwaniriza nnyo mu Masaka era guno gwe mulyango wano era naawe ebigambo birabye abantu bonna baagala MK viva viva MK kakuyita obabuuzeeko bana Lukaya bana Kalungu bana Greater Masaka mwenna viva viva omukulu nga tannaba kwogera kigambo kyonna bannange antumye abantu b'oku Loditolo muli mu categories 4 ab'amazzi mujja kunfunira chairperson ngenda kukomawo enkya ab'amazzi ab'ennyama ab'enkoko n'abagonja buli bamu kategore yaabwe mwenna ampadde miliyoni 4 buli emu egenda mu gurupu emu mwebale nnyo mwebale kakati banaye n'ab'ebyennyanja we muli n'ab'ebyennyanja tubagatteko kale n'ab'ebyennyanja tubagaseeko kale kakati sebo abakyala bano bakulembeddwa deputy RDC ne kansala ku district balinawo ebirabo byo era bijja kgenda mu motoka mulimu embuzi mulimu amatooke twagala okwateko oba tukole tutya bale okube kaluulu embuzi we ziri eyo kimeeme kale kakati kati tusabe babuuzeko abantu bo abantu be Lukaya muli mutya njebale viva President Museveni viva PLU viva Lukaya mwewale kutwaniriza kakati tugenda e Masaka muje ku mukolo gwaffe mwebale nnyo mwebale muko sebo jeno maaso awo waliwo abeerukaya bategese pikipiki 200 ebigenda okukulembera maaso gweyo sebo n'emmotoka 50 ezibeerukaya wokka mwebale nnyo Kale.
Vamos con el más. Rije Davi oyocha mumukubire engalo ez'amaanyi abongere ajja kudda Davi abakuba omuziki ekiro wano temwerabira Suna Ben w'ebinyanyanyanya n'embazira Tone abaana be natendekera walinga nkyabirimu ku maho ne crossca eri kusaza obudde bwonna bagenda